Kiteeko kubanga kyanjawulo nti President asobola okugumiikiriza ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye nze nkubira omulanga bannalw'emiyaga baleme kuggwamu maanyi ensolo ku kizigo kweri. Abazze ne bawamba okubwesooka si kubulya. Akalulu ka NRM si kaakuwamba buwambi. Tugende tufune akalulu. Abantu baffe bakubiddwa, abantu baffe bali ku bisago, obululu obuvudde mu byalo tebuliiwo. Simanyi NRM nga bwetu bwe yandyagadde okukwatibwa bannayuganda. Naye nekisembayo CDF abeera CDF ofifenna. Ate bw'oba ogenda mu bino ebyokutambuza eggwanga, si bonna nti balina kubeera mikwano gyo, naye buli omu azannya loolu ye eri eggwanga. Ate ne abatali bakwano bolere enkya bakwano bo, kisinziira ku bigendererwa bye muba mulina ng'eggwanga. Mukubira omulanga, amaanyi akozesezza mangi, obuyinza akozesezza bungi, atulugunyizza ekimala. Emmotoka ensabike namba plates zaazo drones ezisukka 50. Emmotoka eza double cabin ensabike namba plate ezisukka 40. Abasirikale bannamagye aba UPDF erina omulimu ogw'ekitiibwa ogw'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, ogw'okutaasa ensi eno ne ku nsalo zaayo. Naye ne bw'eba ekola emirimu gyayo munda mu ggwanga tewali akaayana, naye bakola emirimu egy'abannayuganda. Twagala UPDF kubanga magye gaffe, naye galeme kukozesebwa bubi nga mumwakirabye ebemya. Tewaliwo obuzibu bwonna wakati nze bwe ndowooza, kubanga oli munnamagye akola emirimu gye. Ate nange ndi eno ndi mu palamenti, ndi ku bigambo n'ebyokukiikirira abantu. Kati awo twandibadde tukwataganira luddawa okukontana. Naye nze mugambo busungu abukendeeze, eryanyi aliraze, ne byayagadde okukola abikoze. Naye mu prosesi eyo abantu ba bulijjo bakyunyizibbwa nnyo ekisusse. Abantu ba bulijjo bafudde. Olw'emiyaga wakagwayo emirambo 2 okuva obululu bwe butandise. Abali ku bisago, abali ku bitanda bangi nnyo. Ekimala kiba kimala. Ne bw'obeera n'obusungu okaka n'obusungu ne bukkakana. Yensonga lwaki tuli wano. Tusaba Electoral Commission esazeemu akalulu ka Rwashani. Kubanga Rwashani teyawangula, ka Rwashani yabba bubbi kalulu.